بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nnyo okubeera ku support Islam in Uganda. Kigambo kino kiyinza okuba kisawundinga mu mbeera ya njawulo mu matugo naye ekigambo ekyo kiri so vital okusinziira ku mirimu gye kisuubira okuba nti kikola. Bannange okubeera nti tuyambagana tuweeyo tubeerenga tutaasa bannaffe abali mu buzibu ne bw'oba toyitidde mu support Islam in Uganda naye osobola okuyitira mu kibiina kyonna ekitambuza emirimu egifaanaganako gya support Islam in Uganda. Tuwa obuyambi eri abo abeetaavu singa tuba tubufunye. Engoye enkadde tusobola okuzibawa ne muzambala. Qur'ani tusobola okuzitwala tuziwa abantu bwereere. Abalina obuyambi bwonna obukwatagana ku kugaba musobola okutukubira ku namba zaffe ezijja oluvannyuma lw'okuba nti twogedde. Mubeerenga muwaayo tuweereze bannaffe Abannayuganda okuba nti tuyambagana. Qur'ani ziri mu Egypt zikyaganye okuba nti nno zituuka mu Uganda naye nga tuyina mpitirivu nnyo ezisobola okuba nti zigabwa mu ggwanga erya Uganda. Mpozi eyo nga nvuddeyo. Baddu ba Allah ebitiibwa twabadde tukyagenda mu maaso n'ebyengera ebiri mu jjana nga tulina Sheikh waffe Abdulrazak Mutebi era nga mukana kaseera nkyali naye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyanza nnyo tukusanyukidde okulaba nze nkusanyukiranga jjana. Naam. Buli lwe nkulowoozaako bulowooza mbanga alaba kabad hut. Gamba ekyennyanja kiri oba ekibumba kyakyo kye tugenda okusooka okulya nga tuli mu jjana. Wallahi nkwagala mpulira nga olinga ekibumba ekyo kuba neegomba mukibwe nakikwatako. Naam. Kakati sebo ekitiibwa tubadde tukyagenda mu maaso. Ebyengera by'omujjana abantu bye bagenda okulya tulabye ebintu bingi ne okyalina by'oyinza okutwongerayo sebo mbeerenga nkutwala ku point attendal biidhnillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wa salatu wa salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam. Baganda bange ab'ebitiibwa bannyinaze na buli muntu yenna atwala obuvunaanyizibwa okubeera nti awuliriza ebigambo bino allati tukutabu bima'i dhahabin obukulu bwabyo biwandiikibwa n'amazzi gaki gazaabu olw'obukulu bwabyo. Naam. Kigambo aljanna kigambo twakirabye tukyogeddeko. Omuntu bw'atakyusa ng'awulidde ejjana fakad khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran mubin. Naam. Omuntu bw'aba takyusizza ng'awulidde ejjana n'atakyusa ku mbeera ye aba afaafaganiddwa kuno ku nsi ne ku akhira okufaafaganira okukyasinza okubeera okunene. Allah subhanahu wa ta'ala yali ng'akola ejjana yagiteekamu buli kintu kyonna ekyetaagisibwa eri omulamu bw'omuntu. Kulya, kunywa, kukyakala byonna nga kyowulya nti omuntu akyetaaga mu bulamu bwe Allah yakiteekayo. Olaba hatta akunnyonnyodde n'omwenge. Omuntu waliwo abaagala okunywa omwenge naye obusiraamu bwagugaana nga kye kituufu naye ne tayito yennyini yagiteekayo nga muki nga mwenge ne gujja ne mu Qur'ani khamri ng'ayogera muki mwenge naye ate agamba nti ladhati lisharibin. Allah n'ayongera n'atunnyonnyola wa fawakiha mimma yatakhayyarun. Waliyo ate ebyokulya mimma yatakhayyarun fawakiha. Oyinza omuntu bw'aba akyulidde mu bwangu awulya ng'ayogedde amatunda bifaanagana bwe bityo naye ebika by'emmere omuntu gy'ayagala kati ayeddako egamba etya walahmi tayrin mimma yashtahun. Ennyama bagirira ku butunda
ekyo kikutegeeza nti byakulya ate ngeno oba kitegedde Allah akugamba ati nti wa tayri wa lahmi tayrin mimma yashtahun agattako bugasi ku byadayogera bino byomwagala wali ate ennyama enkoko Allah nabi yaleeta teyagaba lahmi yaki yante twagirabye dde ekibumba kyekiri twakiridde dda n'ente yaffe tugiridde naye kati agambye ate kiki wa lahmin wali ate lahmi tayrin mimma yashtahun ishtahu eno Allah yayogera yaleka omuntu yesalirewo kikaaki kya nkoko kyoyagala kulya kinyonyi kikaaki era nfumba ki walahmu tayri era ategeeza nnyama ya binyonyi kinyonyi kikaaki kyoyagala okulya oyagale bakifumbe mu nfumba ki mimma yashtahun kyokka ate neyagambye nti mimma yatakhayyarun byayogedde ku fawakih mimma yatakhayyarun ng'ogenda ku butunda buli noyogera nti kati ondye kali obanje ng'obulabako naye wano yashitahu go ordaringa bu orderings njagala nkoko mpujje njagala nsiki nga temuli mazzi njagala nkoko seggwanga njagala kinyonyi juba njagala mbata kati go yashtahun kiki kyoyagala bagifumbye batya okitegedde kati abasinga obungi balowooza nti wafawakiha mimma yatakhayyarun ona alowooza nti ate obutunda nabwo obutunzi saagala butunda saagala na magundi matugunda la wabulaga nti walahmi tayri bwomala okufuna emmere enkoko agireesi mimma yashtahun gyewulya nti gwoyagala mu ngeri yonna subhanahu wa ta'ala wa kaifa la kakati ekiseera ekyo kigenda kubeera nti abantu beeyagala nnyo mu jjana n'okuba nti Allah agenda kubalekera buli kye babeetaaga beesalirewo si kugamba nti kati naaliyagadde enkoko ensiike naye nga tojja kugifuna naaliyagadde la mimma yashtahun bwekyowulya nti oyagala mu mutima gwo Allahu subhanahu wa ta'ala kati gwolina sahibu l-ikhtiyar gwolina okwesalirawo kiki kubanga ma min rajulin min ahli l-janna teriyo muntu agenda kuyingira jjana illa walahu alfu khadima ayina abakozi 1,000 bukozi abakolako wa kaifa la wakad kunta ta'budu rabbak nabo babakola bali mu jjana ogwo mulimu Allah yagukola nakyo kyengera okukukolerera ogwo mugenda kuba mutono gwe wennyini okukukolerera bakukolerera nakyo ni'ima atugambe ki abantu 1,000 gwe olinga kugamba n'okussa kossa baagala bakukoleko service okussa nti mukagusi baagala kubanga abantu we bali Allahu akbar go orderings nga byazidda nga bw'oba ogize ki nga bw'oba oyagadde Allah subhanahu wa ta'ala yategekera omuntu mala ayinu ra'at nga bwe tujja tukyogera teriyo ku nsi eno muntu yenna yali afunye bamukolako service nga ye nga sigana nti yakola kampuni nga bali ku ye 1,000 tebaliyo naye eri gyekiri ate sigamba nti bapresident si onyajoga nti atali kabaka abo ndi bajjawo gwe wennyini mu mbeera gy'olimu ne bw'osiramuka olwaleero nga tolina kyokoledde busiraamu naye olw'okulongoosa enniya ma Allahi jalla wa ala n'okkiriza nti addiinu lislaamu huwa diinu lillah ye ddiini yokka n'oweewaayo n'okkiriza ayikoba ogenda okuyingira mu bantu abo 1,000 bakozi bakolako service oyo yennyini akulaba yennyini mu mbeera gy'olimu ate abantu bagenda kuba beeyagala nnyo lwaki olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubalira ghayru hisab agenda kuwa yarzuku man yasha'u bighayri hisab ate kati mwezi oguwedde nabawadde nnyo abantu beeyiganga abantu beekatonga nabawadde nnyo la bighayri hisabi ng'ekyo tekimulinamu kubabala nti oba kusasulamu nti atuba awadde abaliridde nti kati ate kampeeko abejiiza atuba kati kampeeko abegundi abekatonda naye ekyo ekintu abantu bakirinako okugamba bakirinako ekyokulabirako kuba bw'otunuulira enjuba kasuka ng'eya ani yali asasudde ekitwalinza kitegeera bwatunulira okussa okutunula butunuzi amaaso ne bweweeyanika ku musana amazzi gaamu tegagwamu yalowooza nti olwokubadde alya nnyo greens ze zikola omulimu ogwo yalowooza ateeka mu greens ziwa naye noga ayomba loga mwana totyako greens oyinza otyokuta emmere nga alowooza byebikola ebyo naye era byo nti biqudratillahi jalla wa ala gwololabya akawunda akalya greens naye tekalina bulamu naye biki biqudratillahi jalla wa ala subhanahu wa ta'ala kati ebyo gw'obikola ku lulwo naye si yensonga enkulu abantu beerabira Allah subhanahu wa ta'ala labudda an nansiba al-amra ila Allah jalla wa ala ensonga zonna tuzizza eri Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna bisobola qadiru naye faman zuhziha ani nar ayeyo njagala nnyo gwe bali esambye omuliro wa udkhila aljanna fakad faza
naye yakola ejjana yabyogera ne bamuyingiza ejjana kuba kwesiima oba owedde ayogera ebyo Allah subhanahu wa ate yakumanyi kikyoyagala era yakutegekera kikyoyagala subhanahu. Kati abantu tumenyekera bwiriire alina ekibuuzo kyatubuuza kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa makamin karim. Oyirenga ejjo kyogeddemu n'ogira lebwoti ng'olinganga gati kasasiro temuli bameka Allah yakubuuza kam taraku bameka abaalika jannati wa uyun amalimiro by then amalimiro galinga gabbeeyi nga bwolaba lwali omusajja gati atunda computers alina ssente atunda motoka alina ssente nago galinga gabbeeyi. Allah akyogera nga akimanyi omulembe gwo baali bayitirivu wa makamin karim ate nga babitiibwa ainahum. Allah abuuza bameka bibaaleka bimeka kati gwani oyo akubuuza yali kubali era yabateekera era yabagabirira kyokka olina ekigambo kyoyogedde sheekh nempulira nga ate kindeetedde okuba nti nno singa atulaba mba nkikonyeeko osanga naye ayinza okubako kyakifunamu ogezi n'ogamba nti nno walahmi tayiri mimma yashtahun nti ne mu nnyama y'ebinyonyi mu ebyo baba beeyagalidde nti bakuwa choice ronda kyoyagala kyokka nendaba nga nekuno ku nsi omusajja abeera awo ng'alina akasente sente mu sente ate bazikola mu miti gya Allah bipapula byonna bya Allah naye atuuka ekiseera nga ne bwagamba njagala mukazi wa kukozesa ate male mutte nga sente zisobola kikola beguli fakaifa rabbul bariya. Kati ate Allah subhanahu wa ta'ala ate ku muddu gwayagala subhanahu wa ta'ala olaba yewaayo yennyini naaba nga ategesa omugaati biyadihi. Allah tulaba nti akwagala nnyo biyadihi n'ateekateeka omugaati nga bw'oguwulidde biyadihi gojja oliye omuddo ate agenda kubeera waagenda kwogera ogenda kuwulira abasajja nga bannabbi boogera amalowoozi agawaggulu lw'ekitiibwa kye balina naye ligenda okusinga okubaayo sawtullahi jalla wa ala ng'ayogera ila ibadihi ya ibadi hal turiduna shay'a azitukum bihubbi walhanan. Abange mulina kyemwagala mbongere baddu bange okwagala n'obukwata empola obuyitirivu kyova olaba ti omuddu yalisanze asinze Allah subhanahu wa ta'ala ate aleme kunyooma Allah kyeyagala mu kwogera ajja kuba n'okwagala okuyitirivu nnyo ya ibadi hal turiduna shay'a azitukum. Abange kiki kyemwagala mbongere bweyogera kiki kyoyagala abawakubona ekyansi kyoyagala oli agenda okusaba njagala kunzimbira kisaawe kya nnyonyi n'ennyonyi zange zigwo lahaza kimuweebwe mu kaseera ako kennyini nga tavuddeyo khututi jawiya nga sijahugula nga yiye yagirina olaba kati omuntu gavumenti olaba kati abantu beeyagala nga gavumenti erina ekisaawe erina kiki nolaba nga y'amaanyi n'ezimba ti ekisaawe kyayo kigwako ennyonyi mpitirivu naye ate fama baalu fi ljanna nga akhiru saada wa kamilu saada fi ljanna. Okweyagala okusembayo n'okusanyuka n'ebirungi byonna biri mu jjana. Owekitiibwa Allahu akbar. Nga tumaze okulaba ku bintu bannaye kansooke sheekhe mujje ku byokulya by'omu jjana munzikirize mbeerenga mubuuzaayo tubeerenga tweyongera okubaako ebirala ate bye tumusokoolamu biidhinillah. Kakati biki ebirala byosuubira abantu bano abali mu jjana bye bagenda okubanga bafaanaganako okugamba oba omuntu w'omu jjana agenda kuba afaanana atya bo bennyini abagenda okulya ebintu ebyo abagenda okuba mu byengero ebyo bagenda kufaanana batya. Awo mbadde nsaba okkirize bwe tuba tutandikira biidhinillah nga tukomyewo kibuuzo ekyo buli omu abeere gy'oli nga bw'olinda ekiddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Support Izam in Uganda temugivaako wa barakallahu fikum. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا